Kadama TV waliwo Kadaama ayagala okubeera nga addamu Kadaama ono yayogedde nti alina obuzibu ne babboosi be ayagala kuva mu nnyumba eyo naye nga tebannaba kubeera nti tebamusasula bamusasula naye yagamba ennyumba agyetamiddwa bwetamwa yabadde talina nnyo kizibu ky'annyonnyola nti oba bamubonyaabonya oba bamukuba naye ng'agamba okuboggola kususse. Kadaama ayagala omuwa amagezi agagamba nti okuboggola asobola okugumiikiriza waliwo ebizibu by'osobola okugumiikiriza agumiikirize contract agimaleko. Katuwulirize okubuulira kwa Kadaama ono nga bw'ayagala okubeera ng'ayisaawo okubeera ng'annyonnyola munne kiki ekisobola okugenda mu maaso n'engeri gy'asobola okubeera nga asobola okumalako contract egyo emyezi egyabadde gisembyeyo emitonotono egibadde gisembyeyo. Ssebo weebale kuweereza kati bwe nzirako ku oyo Kadaama oyo gwe mpulidde agambye mbu simanya ab'enkindo temujja. Kaakati mukwano ffenna tuba twagala okukola kati nze ayogera nnina enkindo 2 nambirira naye tebakuleeta nti bakuleese nti olukindo luba lukyali nedda. Kati ate n'ekirala olukindo abasawo batugamba nti lumala emyaka 2 ne luba nga luwonye naye ate era emyaka 2 luba terunnaba kuwona okiraba. Ate n'ekirala bwe ŋŋamba ku Kadaama oyo olukindo tosobola lugamba nti nno tojja kukola ki nti olukweka olw'ensonga abasawo bwe baba bakkebera bakugamba oggyemu engoye. Nsuubira bakadaama abalala abakola medical ekyo bakimanyi kuba nze nakolera medical ku Medicare era abagimanyi mugimanyi nakolera ku Medicare last medical era bwe najja e Saudi ne banziramu ne bankebera. Wali ekyogamba nti olukindo bakuleeta gw'olwedde bakubuuza nti lwa bbanga ki kasita obagamba nti lusukka mu myaka 2 baba bakimanyi nti lwawona. Ate n'ekirala kati nga nze alina amaanyi gange nze munnaye okukola nsobola okiraba era ne bwe natuuka mu nnyumba yange nagambirawo mukama wange nze nina enkindo 2 era akimanyi. Kati ekigambo okusitula nti bizitowa biki sibisitulanga nako kubanga yantegeera naye abaana abamu aba atya okugamba mukama we mu ntandikwa nti munnaye ndi bwenti nze ekyo nakyogererawo nga n'omwezi ndowooza sinnaba guweza ne ŋŋamba nti nina olukindo okiraba. Ate n'ekirala bwe nzirako ku Kadaama oyo agamba nti ayagala kuddayo ewaabwe mukama we aboggola nnyo. Munnaye mukyala kakkanya akajanja kubanga bwe baba bakuwa emmere weebaka osasulwa emyezi egyo egibulayo mitono nnyo kubanga olwedde oba osobodde okugumiikiriza okiraba. Kiringa oli bw'anaggamba nti omuwalabu mubi ng'omaze naye eryo lyonna ebbanga mukwano eno teriiyo byakyejo eno oyina okuguma n'okola. Kati nze nange mukyala ndi wano saagala nze kumboggolera naye nze mukama wange yannyamba n'amanya nti nze ndi poole ndi ebyange bya mpola mpola si byakuboggola kuba nze nakuula mmanyi nze bw'omboggolera kyoyagala sikikola mba sijja kikola nga bw'okyagala naye bw'oŋŋamba bulungi nze mwana wattu nsobola okukakkalabya emirimu gyo bulungi nnyo nga sirina buzibu naawe. Naye mukyala bonna baboggola sijja kugamba nti mu nnyumba bampisanga mwana wa mu nnyumba nti mbeera wali nenkola ntya nemba nga siwulira bye baboggola. Ate n'ekirala ebyokuboggola teri muwalabu ataboggola era mukyala bw'oba osasulwa. Ate n'abakyala abo balaba abamu okutandika okukuboggolera aba oluusi akuteeberezza nti oba oyagala bbaawe naye mukyala ky'oba okola kakkanya omaleko emyezi gyo omaleko kontrakiti yo bulungi nnyo osobole okudda ewaka kubanga toli mulwadde nti oba oli mulwadde. Ate era olaba ne mu kontrakiti mwe kiri nti bw'oba oli mulwadde osobola ogisazaamu naye ate teri muwalabu akkiriza kukola loosi nti asaza mu kontrakiti asigala akugamba okole emirimu gye. Kati mukyala kakkanya akajanja bambi bebi okole omaleko kontrakiti
contract eyo ogiraba erimu amateeka agatunyigiriza erimu n'agakwata ku babboosi naye erikwata ku bboosi eryo tayagala ddimanya ajja kugamba nti soma simanya 17 acta simanyi 17 oba 19 mwe muli nti olina okusasula ssente ezo okiraba kale contract erimu amateeka aganyiga bakadaama n'aganyiga babboosi naye ate aganyigiriza babboosi tegakola ate aganyigiriza bakadaama ge gakola kati mukwano munnaaye weetereeza okole mpozi n'ekirala kadaama oyo agambye nti tebalimba mbu olina simanya pressure ne sukaali ekisookera ddala balina ekipimo kya sukaali kubanza olaba nali ku training nga nkola training waliwo omukyala eyali aliyo ng'alina sukaali nga sukaali we simanya ali mugundi oba 7 ne bamulinda nakkapaka mu 6 kuba bw'abeera mu 6 awo mb'obeera oli simanya ku nnomo abasawo nti era be babimanyi kubanza siri musawo kaakati munnaye bwe tudda kuwa pressure owa pressure yo erina nayo gundi ekipimo kwekoma era bakulinda nekkaka siteetuuka ku ekyo ekipimo baba bajja kuleeta ate n'ekirala kampuni oziraba kampuni zo zirimbira ddala mwana tu kampuni zirimba kati gwe w'ogamba nti owa sukaali tebamuleeta gye bali be baleeta ate n'ekirala aba pressure nayo bwekka neetuuka ku kipimo kye baagala bamuleeta naye ate ekyo kya bulabe nnyo naye nze abaana nabalaba ku training ng'era kasita atuuka ku kipimo kye baagala bamuleeta naye ate eyo risiki eba y'amaanyi olw'ensonga kati bw'ogattako bano ababoggola nga laddu kaakati owa pressure ajja muboggolera agweri owa sukaali naye essaawa yonna ajja kulinnya olw'ensonga babeera ku ddagala abo aba sukaali naye eno mu nnyumba y'omuwalabu onoolimira ddi eddagala era olijjeewa ng'oggyeko panado gwe bakuwanga olwadde munnaa mpozi n'ekirala kampuni oziraba zo zirimbira ddala abaana ne zibagamba bagenda kubabiibiita simanye mugenda kukola eri walungi biki mabuulire teri wa kampuni agenda kukeera ku makya agambe kadaama nti yali abawalabu baboggola taliiyo tewali wa kampuni agenda kukugamba nti eri bwe munaabeeranga mu kisiibo mujja kwebakanga ssaawa nga 10 okiraba tewali agenda ebyo bibagamba ng'oggyeko ffe bakadaama abayinza okwogera n'ogamba nti bannaye bakadaama bannanga abajja bw'onootuuka eno ne bakuwa essowaani yo oba ekigiraasi kyo teweewuunya yadde nze mu nnyumba yange munnaayo tetwawula nze n'ekikopo kwenywera keebe giraasi kubanga tetwawula kwendiira kwenywera nabo kwe banywera essowaani nze tebampangako ku ssowaani yange mu nnyumba yange eno keebe giraasi yange mpozi nze nina ekikopo kyange kimu kyenjagala neeronderamu ekya pulasitiki kuba nze nga giraasi sisobola zinyweramu caayi naye nga bakyala ffe tulina okugamba bakadaama abajja nti munnaayo bw'onojja ekisiibo we kinaatuuka ojja kwebaka ku ssaawa 10 okiraba nga ate abamu ssaawa ngaawo emu ojja kuba ozuukuse ebyo kati ffe tulina okubyogera naye teri wa kampuni ayinza kugamba nti kadaama mu kisiibo tojja kwebaka bulungi taliiyo era ebyo bye batugamba eri walungi biki tewali wa kampuni ayinza kugamba mazima taliiyo nze olaba abaatuleeta bakiga banyankole naye era olaba n'abakiga n'abanyankole nabo bakaaba nze kuba nali mmanyi nti ago amawanga geeyagala oba tosobola kwagaliza muntu wo kizibu naye mwanattu tewali bye beeyagala era tewali mukiga ayinza kugamba mukiga munne nti eyo gy'ogenda wali weewati ne weewati mwe mubimanyi bwe tuba tugenda okujja bakugamba ebirungi byokka naye teri ayinza nakugamba kibi kiri eno mu buwalabu ng'oggyeko ffe aboogera naye teri wa kampuni ayinza kukubuulira mazima